Suzan Makula mukama yamumpanga kirabo bannaye Bujingo ayongedde okulumya abateesa ate era babasiyazi bongedde okweriisa enkulinga yomugendo bifuna maaso awo ye munnaye Pastor Bujingo agambye waki kagwake ketonye kekola ebiki mukwano ye Suzan tamuta kuba mukama yamuwanga kirabo nti ovanga ku muntu wefaanaganya ebintu kale kyabadde agezaako kutegeeza nti bafaanaganya gyenvuddewo empulino kuba munnaye Suzan Makula yakolako obwawusigalo mu bayimbi Pastor Bujingo naye yakolako obwawusiboyi muki naye yakolako obwawusiboyi munnange olwavaawo Suzan Makula n'agenda n'abakagana ogw'ebbaala n'atandika n'akola mu bbaala munnange we yava mu bbaala n'akola ki n'atandika n'akola ku media ate ku media nga sikwekolabo omusumba Pastor Bujingo kati munnaye agambye mwaboogera temumanyi era temulimanya ekyama ekiri wakati waabwe ekyama ekiri wakati wa Suzan Makula kw'otadde Pastor Bujingo nti ovanga ku bantu abafaanaganya ebintu kyokka mbw ate ye oli mukyala mukulu yes baali babeerawo nga tebalina kibafaanaganya era ayongedde obbakatiiza n'abagamba nti okulwawo okuzaala munnaye mukama ayina kyamutegekera kwegamba ategeka tayagala kumala gazaalazaala wabula ayagala oba azadde mwana omu naye ng'oyo omwana oba mumbejja oba anaaba mu kikugamba nga mugenda obyewulira muki nga mugenda obiwulira mu kavidiyo maaso awo agambye munnange oli omukyala yasooka yazaala abaana naye mbw abaana bye yazaala nga tebalina mugaso baali bali awo kati munnaye muleka ayina agenda okuzaala ow'omugaso tayagala mupapira muki tayagala mupapira mu byakuzaala naye nga sinabakubanga nkutuusaako zino zonna story badde nkusaba vidiyo ezo onyimpereka like era n'ensaba mukwano gwenna nga tonaakusubscribe wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigende mu notification bell oleme kusubanga buli kimu kyempa nteekayo bwentyo nze kankutuuseko story ate tweyongereyo. Bayibuli yegambye nti ekyegombebwa kassa kirwawo osinduukirwa emmeeme naye bwe kijja guba muti gwa bulamu bwebwe obwana bw'owulira bwe batuuma amannya nga ga njawulo. Mu Bayibuli buli mukazi alwawo okuzaala yazaala nnabbi. Rakeri yalwawo, Rachel yalwawo ng'ayina mujja we azaala n'aduula buli kaana akatuuma erinnya naye ng'erinnya ly'akatuumye lyakuduula. Okyayagala akaana kamu gw'ovuganya naye oba mujjawo agenze ku kamukaaga ak'omukaaga n'akawa erinnya oba beetuge n'obuuza nti naye omukazi ono kyavudde akatuuma akaana n'akayita oba beetuge abadde ku ki mukama era ali ku nze naye lwali lumu Katonda atalimba Lubereberye Essula ya 30 olunyiriri olwa 22 Katonda n'aleeta ekisumuluzo ky'olubuto. Olubuto olw'okimanyi luliko ekisumuluzo. Lubereberye Essula 3 olunyiriri lwa 22 Katonda n'ajjukira Rakeri. Njagala nnyo Suzan tuyina obujulizi obufaanana yakolako obwawusiboyi amulirano nze nakolako obwawusiboyi yakolako obwawusigaalo mu bayindi n'ava mu bayindi ng'akola obwawusigaalo n'alyoka ayingira ate okola mu kasino ebbala z'omu Kampala zabalowooza ndi zirimu bamalaaya n'ava mu kasino n'akola ate mu midiya. Banji abajjukira Suzan ow'omu kasino nga talina bw'abeera mukyala Bujingo. Ayina pulaani mukama teweenyooma. Banji abaalabanga Esther mulekwa talina taata talina maama talina Esther baamulabanga mulekwa ne baddamu okugira buti nga ye muka Kabaka. Nga ye muka Kabaka Esther Katonda talimba ayimusa abanaku n'abaavu mu nfuufu ne beerabira. Bayibuli egamba nti temumaŋŋananga mpozi nga mulagaanye
katubikulewo abantu bayinza okugaa nti batuyingiridde era batumazeeko eddembe ly'abakyala. Omanyi mwe mulowooza nti mulina eddembe buli wamu. Mumpeereza olunyiriri. Zino Suzan yazimanye n'ozimanya sinze. Soma. Yes, yebazibwe. Principles of marriage. 1 Corinthians chapter 7 verse okutandikira ku lwokusatu lugamba, let the husband render to his wife the affection due her, and likewise also the wife to her husband. The wife does not have authority over her own body, but the husband does. And likewise the husband does not have authority over his own body, but the wife does. Verse 5. Do not deprive one another except with consent for a time, that you may give yourselves to fasting and prayer, and come together again so that Satan does not tempt you because of your lack of self-control. Sigala olumala ozisoma mu Luganda. Bakolinso ekisooka essula ya 7 okuva ku lunyiriri olwokusatu. Omusajja asulenga nedda asasulenga. Bannange nange mba nsoma busomi. Bakolinse ekisooka essula 7 okuva ku lwokusatu okomye ku lwakumeka okoma ku lwokutaano. Omusajja asasulenga mukazi we ekyo ekimugwanira, era n'omukazi asasulenga bw'atyo omusajja. Omukazi tafuga mubiri gwe ye wabula musajja we, era n'omusajja bw'atyo tafuga mubiri gwe ye wabula mukazi we. Olwokutaano Bakolinse ekisooka 7:5 temummaŋŋananga wabula mpozi nga mulaganye ekiseera mulyoke mubeerenga n'ebbanga ery'okusabiramu, era mulyoke mubeerenga wamu, Setaani alemenga okubakema olw'obuteeziiza bwammwe. Kati ey'Oluganda kyova olaba ffe tusoma Bayibuli nga tukebera bano abawandiika ate okusiiba tebakusaawo. Soma ey'Oluzungu tulire. Do not deprive one another except with consent for a time, that you may give yourselves to fasting and prayer. Kati ako kamakingi mbere sikalabanga nti kabulamu. 1 Corinthians chapter 7 verse 5 ereeta okusaba n'okusiiba muteeka okubanga mwakiraganyeeko. Bayibuli egambye nti temummaŋŋananga wabula mpozi nga mulaganye ekiseera mulyoke mubeerenga n'ebbanga ery'okusabirangamu, kati awo yongerako nti n'okusiiba, ate mulyoke mubeerenga wamu, Setaani alemenga okubakema olw'obuteeziiza bwammwe. Ebintu ebyo ebyokumala gasamula emikono, okukuba migongo, kweganya ng'abamu mwekwese mu Katonda bireeta obwenzi mu maka. Tutegeregana. So n'olwekyo kikugwanira okulowoozanga ku maka ago okusinga okwerowoozaako wekka. Bino ebintu njagala abalokole mubitegeere. Sitaani oba omuwadde gaapu gy'okoma okugaana mukazi wo oba gy'okoma okugaana balo. Nga weekwasa abamu musiiba nnyo, mubeera ku nsozi, manya mubeera mu buserengeto, bye mubeeramu tebitegerekeka. Omulala agaana mbanga agamba bali ku lusozi, omulala n'agaana mbanga agamba tuli mu kiwonvu. Conference ziringa conference. Kasita omwami agandi come here mangu. Omusajja omukazi naye bw'agamba nti come here mangu. Abakazi mbabalagidde olwaliro mugende mulagireko.
Ovuma Uganda simanyanga Shemon Uganda nyoka ali Uganda jalimira. Chitawa ali Uganda jali. Buganda bwe bulye Uganda. Kasa makajja kafuntia ko obutama. Kalinga omukadde awaluka. Kazimbye obutama kalinganga kawute ekiwaluko. Kajja kayika kabologa kasesema kayika kafulitikana kama natukana. Kajejemba ni gwajejemberako. Kamanyira. Nakutama watama. It's my birthday. Kankusonyiwe. Birthday yange sandi yagadote mudu zange. Naye aterinda birthday ngewedde. Genda ogambe ekyo ki Hopkins mubiru ekyo siru ekyo kye basiyaga buli wamu ekyo kye bafumita ebiti ne bakigoba e Uganda ekyo kina abazadde abagwa mu bizigo ne bibokya amatako ne bibokya embalakaso ne bibokya amazzi ne bibokya enkwawa nti Dr. Sefko mukowu yo Hopkins mubiru oyo yetuma amanyaga abasajja nga mukazi taddangamu namanyira semanyirwa mugambe mujira anzija konga amanyi nti siri mwangu omo mwekyavire Uganda nga bakitwalidde kwa sayira mu ne bakitika mu migugu gya nnyonyi nze saagala kummanyira kinteeka ku live yakyo nze njogerwako njaba sabula live ku live mbagambye live ku live ate nawe kayima nkujira mwenna live ku live sinina kwentya mukwano kano kazannyo kange this is my hobby olaba jendi mukusabulira nziruse mu dduuka nenziruka mu motoka nenziruka buli wamu just kuwaako level kabaka musajja wattu atudde eri oba ayina embeera z'ayitamu ng'omuntu kuba si ye kabaka asooseewo n'abalala baalwala katonda n'abajjulula ne bagenda nawe tamala mirundi bwotyo si bwe wali ofaanana leka sokoleke tamale mirundi nga tonnatunuulira kabaka bw'afaanana nawe ofaanana ng'emmese si bwotyo bwe wali ofaanana wala gyakusisa akumazeemu akukenenudde tamale mirundi atunulanga agenda okufa talina waasinziira gamba kabaka waffe nti atunulanga emmese mbulaba empologoma bwetunulanga emmese tamale mirundi atunulanga ekiyenje bwatyo bwe yali afaanana wala gyamusisa oba yalwala kirwadde ki atunulanga agenda okufa enkya naye adde kabaka waffe avvoole kibuloga kitudde n'omutwe gwakyawo kyo kiraba engalabi yakyo kiraba kiseka avvoola kabaka ow'omulembe gwe ajjawo obwakabaka abunafuya kituziza ensujju yakyo akasajja akagenda okufa enkya akakalabusa akakaze kalinga ekyennyanja ekikalu kalinga ekyennyanja ku mudaala kali ku kabaka kawe